Lunaku lwaleero omusomo gwaffe si mupya nnyo naye ng'ate gulimu byewaliisa ebipya bingi nnyo bye ndowoozezza. Tugenda kusoma ku kigambo swala naye si yonna. Ekisooka mujja kubaamu ennyingo y'okutegeera obukulu bw'okusaala eri obulamu bw'omusiraamu, obulamu bw'omukkiriza. Then tulabe emitendera egy'abantu abatasaala bateekulwamu emiteeko emeka era buli muteeko gulamulwa gutya. Tujja kutambulira awo insha Allahu taala. Tetunaamala ndowooza tunaafunayoko ku bibuuzo ebitonotono bye tusobola tubyanukule, bye tutamanyi tugambe nti tetubimanyi, nakyo tekiba kivve. Oli okugamba nti ekintu gundi sikimanyi tekirina kye kikukendeezaako, wabula ate kikwongera ki tutumu nti gundi oyo mu butuufu amanyi byakola. Obutabalwisa tusooke n'ebiraga obukulu bw'esswala. Esswala eno Allah nannyini gira alika mu nnyini yagitegeeza nti ezitowa. Era oli agamba nti oba abantu esswala ebalemeranga ki? Kale togirabamu na buzito bwonna bwonna gwe Allah baakuyamba, naye ekola ki? Ezitowa. Mu Surat Baqara agamba nti wastainu bisabri wassala wa innaha lakabiratun illa ala alkhashiin. Agamba nti mu mbeera zaffe zonna zonna zetuyitamu mu buwangaazi bwaffe, challenge ezi zonna zonna ebisoomozebwa bye tusanga n'ebirungi bye tuba tufunye n'ebituzitoowereddwa, naddala ebyo ebitusoomooza nga bizitowa, obyejjako otya? Weeyambisa ebintu bibiri: asaburu, obugumikkiriza, twabusomako wano, n'emiteeko gyabwo. Tugamba nti obugumikkiriza bulimu emiteeko 3, naye leero si ye topic. Kozesa obugumikkiriza, then waswala, n'okusaala oba okusaba, kubanga swala mu Luwarabu kitegeezaamu addua bil khair, okwesabira ebirungi. Naye wano kitutegeezaamu mu aya awo Allah tabaraka wa taala yatutegeeza esswala eno yennyini, ate era bw'okiyisa ne mu Luwarabu nti addua, okusaba, kubanga swala yonna yonna ejjudde kugira ki? Kusaba. Yonna ejjudde kusaba. Tunuulira bw'oba tumanyi nti ejjudde kusaba, genda osome Surat al-Fatiha, alhamdu. Eyo omuntu, swala y'omuntu teyinza kutuuka nga tagisomye. Yonna yonna ejjudde kugira ki? Kusaba. Ihdina sirata al-mustaqim sirata alladhina an'amta alayhim ghayri al-maghdubi alayhim wala ddallin. Amin. Wonna wonna oli mu kusaba Allah tabaraka wa taala ayongere okukunywereza ku kkubo eggolokofu ku Busiraamu, ekkubo lyabo abalondemu lyawe ebyengera: bannabbi, anbiya, washuhada, abajulizi b'Obusiraamu, wassalihin, n'abalongoofu. Abo Allah be yagamba nti wa hasuna ulaika rafiqa. Abo ye kirimu w'abantu, ye kirimu ow'abantu, be first class b'abaddu be, al anbiya washuhada wassalihin. Kale bwe yamaliriza mu aya gye tubaddeko n'agamba nti bwe yatugamba kweyambisa okugumikkiriza n'okusaala oba okusaba, yagamba nti wa innaha, naye kino ekisembyeyo, la kabira, kinene nnyo, kizitowa, illa ala alkhashiin, okuggyako eri abo abatya baani? Ba Allah. Buli lwolabanga nga esswala ekugondera, naawe tandika okwesunako ogambe nti mu butuufu nandibeeramu abo abatyani? Allah tabaraka wa taala, kubanga eŋŋondera. Otegeera otya nti ekugondera? Bw'owulira adhan, tugeze okwaziina, eddoboozi erisooka eri we lijjira
n'otuwuliramu kali kagamba nejje esswala okwaziina okwo ne kutuuka nga ssanyu lyerere, osanyusa olw'okuwulira ki okwaziina, nga togamba nti oba olwaleero ate obudde butambudde butya, manya gwe okyali mu kali okyatagala, kale mbadde njagala kugenda kusooka kumaliriza kano ntwaleyo omuntu wange ono owa booda oba owa takisi, oba mbadde ngenda mu kusuubula n'ogamba nti nedda bampise ku kisinga obulungi. Bino byonna byonna nina obbireka, manya nti hadha min alkhushu', okwo kutyani Allah tabaraka wa ta'ala. Kati gwe bw'ogamba nti tezitowa oba weerimbye, nannyini gira alika yagamba egira ki ezitowa, wabula egondera bani abatya bani ba Allah tabaraka wa ta'ala. Kale gwe bw'oba yakugondera bw'otugamba nti ne banno ekyagonze basabireko nawe bagondere, ogenda kumulamwa obukulu bw'esswala. Ebiraga obukulu bw'esswala n'enkizo gyerina value y'esswala si bukulu mu myaka, wabula okuba nti yakinyusi nnyo, nkulu nnyo mu bulamu bw'omukkiriza, mu bulamu bw'omusiraamu. Ensonga ndeeseeko entonotono, ezimu naazongerako mmwe bennyini. Ekisooka mu bimu ku biraga obukulu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam furidat alayhi mubasharatan duna wasita, nti Allah bwe yali agiraalika ku wakitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagimulaalikako ye mwennyini direct nga tatumye, n'amuyita. Ekyafaayo kya Isra wal Miraj tukisoma bulijjo. Allah yamujja wano ku nsi n'amutwala, yamutandikiza Makka, yava mu nju ye n'agenda ku Kaaba, bw'avaawo Baitul Maqdis, Yerusalemu, awo we baatuwamba bannaffe gye babattira, naye luliba olwo ekifo kijja kudda. Kinadda ddi? Allah yamanyi ekiseera, naye nga kirina okugira ki okudda. Ebyawandiikibwa bwe bityo, nabannyini abakirwanirira okubanga bakisigaza ng'ate si bannannyini kyo bakimanyi, nabo bamanyi nti ekifo kino luli lwedda ne kigenda, naye buli omu alwana kireme kugenda mu biseera bibye, kigendeeyo mu bazzukulu abalala abaliddawo. Kyetwagaddemu Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yamala fa urija ila sama, n'alinyisibwa mu ggulu, n'agenda step by step, ggulu lisooka, lyakubiri, lyakusatu, paka owasemba. Baali ne munne Jibrilu batuuka we batuuka amugamba nti nedda nze nkoma wano inda sidratil muntaha, wabula weeyongereyo, bakugambye okugenda, bakugambye okugira ki okweyongerawo. Wano abalina enzikiriza egamba nti mu bitonde bya Allah tukimanyi nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam wamaanyi wa bbeeyi, n'abantu ba bbeeyi, Jibrilu wa bbeeyi. Ko Jibrilu ne Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ani asinga? Awo bali abagamba nti omubaka sallallahu alaihi wasallam ate ye yayitawo, bakijjaawo nti we yatuuka n'agamba Jibrilu nti wano nze enkoma sikkirizibwa kusukkawo, wabula yaliwo ekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga ode mugambye yagira eki ayitewo. Bakisimbula okugamba nti awo aba asinze ebitonde byonna byonna, aba asinze ebitonde byonna byonna, naye si ye topic kyetwagaddemu nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam okumulaalikako esswala kwamujja wano mu nsi ne kumutwala mu ggulu. Ekyo kiraga obukulu bwayo. Gundi empagi zino endala ezisigadde kusiiba kwamusanga wano ku nsi, Jibrilu najja n'amuleetera obubaka, okumusaako obubaka bwamusanga wano ku nsi. Okutoola zaka byamusanga wano ku nsi. Swala nedda, genda ew'omukulu mwennyini Allah subhanahu wa ta'ala. N'agimulaalikako biduni wasita, nga sikugamba nti ayisizza mu kitonde ekirala, wabula ayogera naye butereevu ng'ate mu ggulu. Musa ojja kungamba nti ne Musa yayogera ne Allah nga bamuwa obubaka n'ayogera naye kyali ku nsi. Ekya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kyaliwa? Kyali mu ggulu, kati ye aba asukkulumyeko. Ensonga endala
ekyo kiraga abafu ekyo tekiraga bukulu kiraga amarahu sallallahu alaihi wasallam amrihi nti mu bimu kubiraga obukulu bw'essala kwe kuba nti empaji zonna zonna ez'obusiraamu n'amateeka ag'obusiraamu nabbi sallallahu alaihi wasallam yagalagiranga bantu bakulu bokka. Waliwo gwatuuka ku ssala n'agamba nti n'abaana nabo bakyenyigiremu. Amarahu amrihi sallallahu alaihi wasallam lisibiyan bisala, yalagira abaana okubanga basaala bisaba senga baweze emyaka 7 n'agamba abaana waweze emyaka 7 atandika okugira ki okusaala. Naye nga amateeka g'obusiraamu okumuka katako gamuka katako ddi nga wezezza emyaka emeka 14 12 ki buli omu twawukana okusinziira ku bukulu bwe bunaatuukira. Ffenna tetulalikibwako mulundi gumu. Obukulu bwowe bunaatuukira, obukulu bwe buliwa omwana omuwala okumera amabeere oba okugenda okutandika mu nsonga, oba omulenzi okubanga amaze enviiri mu bifo bye ebyekyama. Kati tetumerera kumu, waliyo amerera ku 12 13 meka, naye nga basinga obungi 14. Kati awo tugambe n'abangi majority 15 abagayadde. Tukibalira awo nti amateeka g'obusiraamu gajjamu kakatako mu myaka nga awezezza 15. Zaka atandika okutoola, okusiiba atandika okumulalika kasiibe, n'ehijja bw'aba alina ssente agikole. Naye bwe kyatuuka ku gundi ku ssala, nabbi sallallahu alaihi wasallam yagiragira abaana bagisaale. Murru abnaakum lissalati, abaana bamumalagira okusaala lisab'i senga baweze emyaka meka 7. Teyakomaawo ate nasaako n'ekibonerezo wadribuhum alaiha al-ashir, ate mubakusanyulemuuko obuggo senga olaba nga kakyaganya okusaala, kakubemuuko obuggo nga kawezezza emyaka 10, atuuse mu 10 era akyaganya okugira ki okusaala. Ekyo kiraga obukulu bwaki bw'ensonga nti senga teyali nkulu nnyo mu busiraamu, nabbi sallallahu alaihi wasallam teyali badde alagira tulagira abaana baffe okubanga basaala ku myaka egyo. Yaligambye ng'empaji endala bwe ziba kakatako nga bakuze, era nazo n'esswala bagitandike nga bagize eki nga bakuze. Ensonga endala eraga obukulu bw'esswala annahu awwalu ma yuhasabu alaihi al-abd yawma al-qiyamah min al-a'mal, mu mirimu gy'omuntu gyonna emirimu swala yegenda okusooka okugira ki okubalibwa. Omuntu emirimu gy'omuntu ku lunaku lw'enkomerero Allah agenda kusooka kubala ki swala, kubalirira swala yali etya. Fa in wujirat taama, bwe lisangibwa nga ntuufu ekkirizibwe n'emirimu emirala gize ki gikkirize. Yegenda okukkirizisa emirimu emirala egyakulembera oli buli lwasaala esswala ye nga ntuufu. Kyova olaba tulina okusennyisira ku swala entuufu. Ebyo byonna tubyogera ku swala ki entuufu. Bwerikkirizibwa nagiri gyonna bagenda kugira ki kugikkiriza. Eri nnyongeza gitwale ng'abagenze ku mbaga oba ku pate ne bafumbayo emmere, oli n'agamba nti ngenda bagawula muceere, ngenda bagawula matooke. Kati bw'amala oyinza okwesanga ku muceere kuliko kachapati, kuliko bundazi, kuliko sumbusa, kuliko gundi mawogo n'ebirala. Naye bw'omubuuza nti abagenyi babafumbidde emmere ki, agamba muceere n'amatooke oba omuceere gwe nabafumbidde, naye nga kuliko ebirala. Kati bino ebirala byonna bitwale ng'ekijjulo ekyo nti esswala gwe muceere, ge matooke, ke kawunga, dishi esooka bwebulako bagenda kugamba nti teyatugabudde yadde nga wabawadde biri ebirala bisigadde. Wujirat taama qubilat yawma al-qiyama. Ensonga endala eraga obukulu bw'esswala annahu la yuqbal min tarikiha sawman wala hijjan, sawman wala hajjan wala sadaqa wala al-jihad. Aleka esswala nebiro ebirala manya nti okutokera bwereere Allah tagenda bikkiriza. Senga oleka esswala manya nti ekisibo kye twakavaamu gwe kikyo bakitereka Yesu wasiiba bulungi naye kiri mu kabokisi, tekyanjulwayo wa Allah tabaraka wa ta'ala.
hijja gye wakola eri mu kabokisi, jihad wafiira mu ntalo za ddiini naye nga toli musaaze oli mu kabokisi. Wala ayi amal min al amal hatta yuaddiha, Allah agikkiriza ddi ng'omaze kukola ki? Kugituukiriza. Hatta yuaddiha, sooka ogituukirize olwo naagire ki? Naye bw'eneegaana, bw'oba oyagala ekisiibo kyo ng'obadde tosaala, kiri eki kitwakamalako kikkirizibwe bakigyemu kabokisi kaakyo, tandika okugira ki? Okusaala. Swala mmeka? 5. Ekyo kiraga obukulu bwaki? Bw'esswala. Okubanga emirimu egiri gyonna gyonna tegikkirizibwa okuggyako nga neeno kweri emala kubaako, ekyo tekiraga obukulu bwayo. Ekirala ekiraga obukulu bw'esswala, hiya fawaatiul khayr wa khawatimahu, yeggulawo buli kirungi kyonna kyonna ate yeggalawo buli kirungi kyonna kyonna. Entandikwa y'ebirungi etandikira mu ki? Mu ssala. N'enkomerero y'ebirungi bikomekereza naki? Na ssala. Lwaki tukijjeewa? Yaftahu almuslim bissalati naharan, bw'oba otandika amakya nga bukedde ku makya, olunaku olutandika naki? Na ssala. Oluzuukuka bw'oti kufuna wuzu na kugira ki? Na kusaala. Ate bw'oba ogenda ng'omaliriza olunaku lwo, obudde buzibye, tumaliriza naki? Na ssala. Kale yo tetwawukana nayo. Yeggulawo ebirungi ate yegira ki? Yebiggalawo. Yeggulawo olunaku era yeggalawo olunaku. Yeggulawo ekiro ate yeggalawo ki? Ekiro. Olaba Allah bwe yagiteekateeka. Kati ng'ogira ng'ogizanyisa. Bannaye buli agayaalira mu ssala naawe omugayaavu muyo, weekubagize. Bw'oba tolina bakubagiza balala, kubanga balala oyinza obbakuba ebikondi, naye gwe mwennyini fa'izzu nafsaka. Mwennyini weekubagize, era omutima gwo ogugambe nti naye mutima gwange ng'oli mukakanyavu. Yogera n'omutima gwo oba olyawo ne gukkiriza gwennyini, kubanga abalala bagubuulidde, gamba nti baseeka bambuulidde n'ogaana. Mikwano gyange bambuulidde ekigambo kusaala gw'ogize eki? Ogaanye. Kakati nze mwennyini kankwekwatireko nkubuulira nti mutima gwange oli muki? Mukakanyavu, wakaluba. Tulina emitima egyagira ki? Egyakaluba. Buli lwolaba omuntu ng'agusitoowerera essala aba alina omutima ogwagira ki? Ogwakaluba. Si ekyo kyokka, nkugambye nti yeggulawo ebirungi ate yebiggalawo. Yaftatihuha bitakbiri lillah. Omuntu bw'ayingira mu ssala agiggulawo na kutendereza Allah, kuleeta Allahu akbar. Yeggulawo ekirungi. Oli kwogera na wakitiibwa munene, Allahu akbar, Allah yasinga byonna. Ate bw'oba ogikomekereza okola otya? Bisalaamu bitasliimi ala ibadillah. Tugimaliriza na kuleeta salaamu eri bitonde bya Allah ebyebbeyi. Bitonde bya Allah ebyaki? Ebyebbeyi. N'ogamba nti assalaamu alaikum wa rahmatullah. Zimalayika ezikuliko okumpi zonna zonna z'olitolera salaamu, n'ebuna n'abakkiriza bonna bonna. Bamalayika ab'ebitiibwa ne bakuddamu nti wa alaikum assalaamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kati gwe atasaala eyiyo bagenda gyanukulirawa, bamalayika bajja kuddiramu. Kubanga zino salaamu endala ezisigadde tuzitoola ffe ffekka na ffekka. Otoolera muntu muno n'akuddamu. Wali okirabe okifumitirizzaamuko nti naye lwaki salaamu eno ey'omu ssala ate ziba bbiri, lwaki ffe tetuziddamu? Ziriko bannyini zo abakuddamu ab'ebitiibwa. Kati dduwa eyo ey'okubanga teriyo ibaada gy'ogenda kusanga erimu ebinnonogo ebirungo ng'eyo okwenkanankana n'eki? N'essala. Ekiraga obukulu bw'essala ekirala kyetwalyongeddeko kiri nti almashu ilayha yuktab bihi alhasanat wa turfa'u addarajat wa tuhattu alkhataaya. Oli bw'agenda obugenzi nga tali mu kusaala naye atambula, atandise siteepu ye mu lugendo olw'okugenda
mu kusaala bw'oba otandise okutambula nolulira ositula ekigere bw'oti nga Allah tabaraka wa ta'ala akuwandiikako ki ekirungi. Buli lw'okissa n'agamba nti musanguleko ebibi, ositula okugulu n'agamba muwandiikeko ebirungi ebyokusitula, nossa n'agamba nti musanguleko amazambi, musanguleko ebyonoono. Kyovula wakiwera Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tugamba nti abaffe mulaba mutya senga buli omu ku mmwe abeera n'omugga nga gukulukutira ku mulyango gw'enjuye, naye nga yassaawo etteeka nti siyinza kufuluma oba okuyingira okuggyako nga naabyemu naabamu, ate mu nju muno nyingiramu emirundi 5 olunaku, naye n'agamba nti buli lwe nnyingira nina okusooka okunaaba nga bwe baatulagira wano mu covid. Batugamba munaabe obuwuka mugire ki mubutte, naye buli lw'oyingira ng'onaaba, buli lw'ogira bw'oti ng'onaaba emirundi 5 olunaku. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yabuuza nti naye omuntu ow'ekikulanga ekyo abaffe ku mubiri gwe kusigalako ekko? Qaalu la, tayinza kusigazakko. N'abagamba nti kadhalika mithlu salawaati al-khams, nabwe kityo nno kifaananirako ddala ng'essala 5 omuntu z'asaala. Yamuhu llahu bihinna al-khataaya, Allah abasangulako amazambi ng'akozesa essala ez'emmeka 5. Era mulimu abantu abaagala okusekererwa. Eriyo sitaani baawa obubaka olw'okwagala okutunafuya. Baalaba omusiraamu oba alina kyakoze, yes, si kirungi muntu ate musiraamu kukola bikyamu, tubyewale, naye aseerera, ayinza okuseerera. Ogenda okugira bw'oti oba oli amunyizizza n'avuma, oli olugira kale mbu basaala. Omwononefu kyasookerako ayagala kutta swalayo. Ani yagamba nti swala emala gattibwa bwetyo? Swala y'omuntu egenda okugulawo emirimu gyange gyonna gwe kutandikira okutta. Mbu be basaala, tatuyiseeko wano nga tatubuuzizza. Ali kutta esswala lwaki? Lwakuba tababuuzizza. Aganya okunsasula ssente zange, yes, akoze bubi obutakusasula, oba waliyo ebimukutte, naye totuukira ku ssala. Eriyo gireke ya bbeeyi, totuukira ku kya bbeeyi kye, ojja kufiira bwereere otomera. Ekyebbeeyi ky'omuntu Allah tabaraka wa ta'ala kye yatuweera mu ggulu. Esitula wa kitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agamba kino saagala kutuma, saagala mu malayika mu makkati, ate sijja kulagiriza tuukako eno mu ggulu, n'agamba nkulaaliseeko n'ab'ekibiina ky'essala. Ekiba kyebbeeyi. Essala nkugambye nti ebirungi byayo tebikomekerezeka, wabula tujja kufunako ebitonotono. Ekirala nti hiya amudu al-Islam, y'enkondo y'Obusiraamu. Obusiraamu ko buyimiridde. Masijidi eno bageze bagijjemu enkondo zino, ojja kulaba ekiki ekinaagwawo, bw'onoomanyira. Kati essala naye bwetyo bweri. Obusiraamu bw'oba oyagala bunywere bulina okubeeramu essala. Bw'oba tebuli mu ssala tolinaamu nkondo, kitegeeza nti ekiseera kyonna kyonna bugira ki? Buyiika. Singa kino ekizimbe kyali nga tekirimu nkondo, ne bwe kyali badde kiyimiriddewo, buli omu yalitidde agamba ekiseera kyonna kyonna kigira ki? Kiyiika. Naye tukyesiga olw'okuba enkondo gizira ki? Mweziri. Kati bwe Busiraamu, yessalayo ku Busiraamu. Hiya umudu al-Islam wa hiya adamu al-fara'id wa ahammuha baada shahadatain. Era kyekiraaliko ekisingayo obunene ate ekisingayo okubeera ekikulu ennyo oluvannyuma lw'okutoola shahada. Omusiraamu yenna olumala shahada, tasiki ennene gy'oba osigaza yakusaala. Kusaala kyekyo ekyakulalikwako ekisinga okubeera ekinene. Mu bikuleka essala, kubikakasa obukulu bw'essala, tuleeteyo nga bubiri, tugende ku gundi endala. Tulete
emiteeko gy'abantu engeri gye bagayaliriramu essala olabe wekyekinga engwa muguliwa bw'oba toliimu weebaze Allah tabaraka wataala bw'oba mwoli wekyekinga man tarakaha mukiraga obukulu bw'essala nti ibadaati zire endala zonna omuntu bw'agireka aba akoze ezambi naye asigala n'obusiraamu bwe oli bw'aba tasiiba obutasiiba zambi naye osigala okyali musiraamu oli bw'aba omugagga n'atatoola zaka aba alina ezambi ery'obutatoola zaka naye asigala muki musiraamu era ne tumusaalira ne tumuziika bw'aba teyakola hijja asigala musiraamu newankubadde nga hijja agibanjibwa naye obusiraamu bwe buba bukendedde bukendeezi bino ebirala bisigadde bikendeeza bukendeeza akadde kaŋŋamba ki nkomaawo kaddakiika 3 mbuzaayo mmeka mbuzaayo 3 mbuzaayo saawa khilaafu baina al ulama enjawukaneze mubamanyi mubawuliriza 3 meka inshallah tujja kulaba naye bombi bayinza okubeera abatuufu nti ebulayo emu n'ekitundu oli ayinza okuba nga asabye ez'omusomo nti ze zibulayo 3 then oli omulala naŋŋamba nti waliyo n'endala ez'okunyumyako naffe nga tubuuza ku bibuuzo ne tuba nga tusigazza ennamba si bwe kiri bombi batuufu mubatuufu wazi agaba tiiki aliwa Abubakari eyo n'agaba tiiki atalina kalaamu kale bombi batuufu tumala netugenda ku mubayidawo eyo okusoma bwe kutyo bwe kulina okubeera bwe tulina okusoma nti omuntu yenna ateekwata ku ssala omuntu oyo fakad kafara senga oleka essala oba ogize ki okaafuwadde si byange bya mubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba atya al ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah al ahdi alladhi bainana wa bainahum as-salah mumatini agali mu sahih waliyo gundi amatini agalala gali mu bitabo ebirala bigaliko nti tariku ssala naye kino al ahdi alladhi bainana wa bainahum as-salah endagaano eyawula wakati waffe ne wakati w'abali abagweri swala kusaala nawe wekyekintu genda otunuulire bwoddayo obufuluma awo wabweru mumaleko olunaku lwammwe lulamba wabweru oba mu katale oba mu mmotoka eyo oba muki nga mutudde ne John oba Peter oba Paulo mutuulewo olunaku lulamba ombuulire kiki kyoyawukanye ne Peter oba ku John bw'oba tosadde omala kusaala n'obanga gwe omukize olumu omweyawudde senga olema okusaala muli bumu muli wamu fi duniya wal akhira kuno kunsire kuki man tarakaha faqad kafara omuntu aba agirese aba akafuwadde aba wakanyiza ebyasibwa kwa kitibwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam byonna oba biwakanyiza byonna shahada poteya swala ejibamulalikako poteya kusiiba kumukirizanga bwali omubaka wa Allah poteya byonna ogamba nti Allah ali omu poteya faqad kafara oba wakanyiza byonna muri riwaya endala mu hadithi endala nabbi sallallahu alaihi wasallam n'agamba nti baina ar-rajuli wa baina al-kufur wakati w'omuntu olaba Allah nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yakozesa ekigambo ekyo yali asobola bulungi nnyo okugamba nti wakati w'omusiraamu wakati w'omuntu tukongereko tugambe nti omuntu mulamu wa baina al-kufur n'oyo omujeemu as-sala waliwo sala wakati waabwe ekibaawula bombiriri ku saala wa shirk wa baina al-kufri wa shirk wakati w'omuntu omusajja bwe wannama ddala n'oyo omujeemu oba agattika ku Allah tari ku ssala kuleka kusaala senga ogireka muba mufaanana mwenna tolina njawulo na yazimba ssabo gwaleka okusaala tolina njawulo nawe yagamba nti bakatonda bali basatu
tolina njawulo n'oyo eyesinza ebibajje n'ebibumbe byonna byonna. Swala kyetumaliriza nakyo mu bukulu bw'esswala tulyoke tugenda awalala nti man lam yuhafidha alaiha, senga omuntu teyeekwata ku sswala biki byafuna? Lam yakun lahu nur. Eyo hadithi ya mubaka sallallahu alaihi wasallam mpanvu. Hamsu salawati faradhahunna Allah subhanahu wa ta'ala. Man khafadha alaiha, senga omuntu azeekwatako esswala ettaano, kana lahu nura wa burhana wa najata yawm alqiyama, agenda kufuna ekitangaala, afune obubonero obumulaga nti oyo ku nsi yali mudduwaani wa Allah. Allah ajja kuwa obubonero, ajja kuwa ekitangaala. Wenna wenna obeere ng'oyakayakana, omuntu asaala agenda kubeera n'ekitangaala, nuuru. Jjukira olunaku lw'enkomerero kizikiza nga ne bw'ofulumya omukono gwo kitwale nga ali mu kayumba, naye ennyumba ebeeramuko eggundi, ebeeramu light, beera nga abaasima ekinnya kino ekya bbowa ey'emikono, bwe bamala bagisannikireko waggulu. Yadde nga bagambye nti togenda kufa ng'olinawo akaseka akayisa oxygen, naye basaanikiddeko, naye oli eyo munda. Ekizikiza ekyolaba bw'otyo kisingawooko, ekya kiyama kigenda kusingawo awo. Kubanga wano owo ku nsi oyinza okusaayansa n'ogiraba oti munzikiza, n'ogiraba oti omukono, yadde mu nju nga ettaala teriiko, n'ogamba nti kati gulabika guli eno, gulabika guliwa, guli ero, olw'okuba gugwo. Naye bakugamba oli munne naye ng'aguwuubye, akugambe nti ntadde ku sayidi ki nga muli mu ruumu, ogenda kugwa bugwi. Ne bwana ojagamba nti ku kkono, kumbe tannaba kuguwanika. Ne kiyama bwetyo bweri mu kizikiza. Naye ekizikiza bwe kibaawo kiba kitegeeza twetaagisa ki? Ekitangaala. Ekitangaala ekyo tuva nakyo kuno ku nsi. An-nur swala. Man hafadha alaiha, man lam yuhafidh alaiha lam yakun lahu nur. Atajeekwatako tagenda kubeera n'ekitangaala ku lunaku lw'enkomerero. Wala burhan, yadde akabonero akamulaga nti bano be bakkiriza ab'ekibiina kyani kya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagenda kugoberera eri ku mugga Kawthar. Ogwo Nabbi sallallahu alaihi wasallam gwagenda okugabula ab'ekibiina kye. Teriyo nabbi agenda kubeera nagwo, gugwe yekka. Lwaki abalala tebaweebwa? Tombuuza. Allah bwe yasalawo ekibiina kyani kyawakitiibwa Nabbi Muhammad, eyo ofa yagituwa, yatufuula ffe abasinga okubeera abalungi. Lwaki tatuwa ekyo? Kubanga yatufuula litakunu shuhada ala nnaasi, fe abagenda okubeera abajulizi b'abalala. Lowooza naye omujulizi naawe olina okubeera nga waliyo omujulizi agenda nga naye alina emisango, olina emisango ekirinnya mu kkooti, omulamuzi alina fayiro yo, naawe olina ogw'okukwata akaana, ogw'okubba, ng'ojja oleeta obujulizi. Obujulizi ogenda kuleeta bujulizi bw'okugamba nti oyo namulabye ng'abba, ng'ate naawe wabbye. Kati ffe abagenda okubeera abajulizi, naye tulongoose obujulizi bwaffe. Allah yatulonda litakunu shuhada ala nnaasi wa yakuna rasulu alaikum shahida. Ffe obujulizi bwaffe ali omwo mubaka. Olowooza obujulizi tugenda kuwabulirwa bawugamba nti ayi Allah, ababaka bali bonna bonna, Nuhu, Isa, Musa, yadde nga tetwabalabako, baatuukiriza obubaka. Twabijjawa? Qur'ani yetugamba, etwogera bya bulimba. Obubaka babutuusa, bajja eri abantu abo, era naffe twajja oluvannyuma ne batubisomako, nga ababaka baba bajjira ne bajeema bujeeme. Wallahi ffe abagenda okuwa obujulizi ku bakafiiri bali abalala basigadde, ab'emirembe egyasooka. Wa yakuna rasulu alaikum shahida, n'omubaka naye abeera omujulizi ku ffe. Agenda kuwa obujulizi ki? Waqala rasulu ya rabbi inna qawmi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura. Obujulizi bwagenda otuwaako si bwangu. Agenda kugamba nti ayi Allah, wakitiibwa Allah, inna qawmi, abantu b'ekibiina kyange,
abo obwedda abawo obujulizi ku bannaabwe ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura. Ku Qur'ani gye wansindika nayo bagifuula ekisengukirwa, bagisenguka. Okusenguka Qur'ani tugisenguka naki? Mu bikolwa obutagikolerako, obutagisoma, obutagala giwuliriza, nga ne bwebeerako ekuwunyira zizi. Mu nju yo towulizaamu ki? Qur'an. La yuhibbu, tojagala. Ne bannanyini yo tobaagala. Naye ataasenguka Qur'an abeera atya? Aba yettanira okugisoma, aba yagala nnyo okuwuliriza biki Qur'an byegamba. Saasoma naye kaŋŋende bansomera amateeka agava mu ki? Mu Qur'an. Oyo aba agyagala, aba teyagisenguka. Kaŋŋende nsaalire mu masjidi gundi, bwe naasaalira wano waka nze okusoma kwange nedda, kaŋŋende eri mu bannange abangi imaamu ansomere. Goba togisenguse, osomere biki byeyagala. Tugambye nti omuntu oyo wala najatan, ate tagenda kubeera nakuwona kwonna. Oyo aleka essala. Ku lunaku lw'enkomerero tojja kuwona, ojja kubeera mubali. Wahushira yauma alqiyama, ku lunaku lw'enkomerero omuntu oyo aleka essala, Allah agenda kumwongerako kino, agenda kuzuukusibwa n'abanene. Abanene b'omu muliro, si banene ba birungi, abanene b'obwononefu. Hushira yauma alqiyama Firauna, Falaawo. Omanyi kye yakola Falaawo? Omanyi kye kitegeeza okuzuukira ne Falaawo? Yagamba nti ana rabbukum al-a'la. Yagamba nze Katonda wammwe, kati naawe obeeramu awo nga ye neighbour. Fe abali eno fe ba Katonda. Allah bw'agenda okuzuukiza naye. Ne bagamba nti kati mmotoka yiye etwala basibe, oba obuduukulu buubwo, kano ke kalimu abakwata abakyala, kano kakwata bwana buwere buto, kano kabatemako ensingo, kano akababbi b'enkoko. Buli omu olowooza lirwe kaduukulu kyakasooka okujjula kankoko. Buli omu ayagala addukiremu ako. Agamba nti kalekaleko, yadde ng'amanyi nti naye basaleyo emisango, naye tayagala azuuka. Yali nabali abaki abatema abatta, abakwata obwana, eyo naye abatayagalayo. Kati buli omu tagenda kwagala kusuukira nani? Na Falaawo. Naye omulesi w'esswala gw'ogenda okuzuukira naye, omulala mukwano gwo gw'ogenda okuzuukira naye. Amaana ono yali katikkiro wa Falaawo. Kati era naye Falaawo katikkiro we Amaana, naawe omulesi waki w'esswala. Wal iyadhu billah. Allah atutaase, atussemu abo abagonderwa esswala. Wa Qaaruuna, omulala gw'ogenda okuzuukira naye gwaleka esswala ye Qaaruuna. Qaaruuna si Haaruuna. Haaruuna ye Musiraamu. Bombi baaliwo ku mulembe gwa Musa. Haaruuna yali muganda wa Musa ate nga nabbi, naye no ye bamuyita Qaaruuna. Naggagga omwononefu, naggagga omuki? Omwononefu. Oyo Allah gwe yawa ekibonerezo nti fakhasafna bihi wa bidaarihi al-ard. Allah yamutwala n'ebyobugagga byonna, yali yeewaananga bya bugagga byalina ebingi. Obanga ekikugaana okusaala bugagga, waliyo mugagga munno gw'ogenda okuzuukira naye. Bw'obanga ekikugaana okusaala kitiibwa ranka, wano ku dduniya olina munaranka munno gw'ogenda okuzuukira naye yani ye Amaana, yali katikkiro. Bweba nga bwakabaka we kyakuganye buyinza obwenkomeredde, olina munno Falaawo wa Ubayya ibn Khalaf. Ne Ubayya ibn Khalaf yali ku mulembe gwa Mubaka sallallahu alaihi wasallam, akyasinze okubonyaabonya wa kitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Obanga gweyagala ozuukire naye, awo ogenda okubeera nabo nabo bafaanana. Wal iyadhu billah. Tusaba Allah tabaraka wa taala abatukingirize. Abamanyi abamu bagamba ku hadithi eyo yokuba nti omuntu agenda kuzuukirira n'abantu ng'abo,
agamba nti yuhsharu mudayyi as-sala ma haulai al-kuffar al-kibar ad-du'at ila an-nar, agenda kuzukira wamu n'abakafiri abo abakoowoze b'omuliro bakoowola abantu okudda eriki omuliro. yuhsharu ma'ahum li annahu shabahum, lwaki agenda kuzukira nabo? Kubanga bafaananyi. Olinayoko bwino yenna nga Falawo yali asaddeko, oba Hamana, oba Ubayy ibn Halaf, oba Qaruna, tebasaala. Kati naawe salaazo olw'okuba wagaana bwotyo bwofaanana, muli wamu. Min suwar tasahul nnas fi salah, tugende ku bimu ku ebiraga emiteeko gy'abantu abagayalirira ki essala, emiteeko egy'abantu abagayalirira essala. Ninayo emiteeko ng'etaano, simanyi ng'obudde bwo naatusobozesa. Oliba dakiika zaffe zibulako mmeka? 5 7. Kale tufuneyoko emitono, naye bwe tumala nga tudda ewooli gwe ng'ojjawo nga tudda wali oli ezooli zikyali, ez'omusiraamu zikyali. Abalina 7 muwanike emikono, abalina 3 amalala oba 2. Alinamuuko okuba nti fi awqatin hasba raghbatihi, agisaale mu biseera nga yiwaaba yagalidde. Agamba kituufu yandaalikibwako. Omusiraamu alina okusaala essala 5, subuhi n'asaala, dhuhuri olw'okuba ali ku mirimu n'alinda, asiri n'alinda, ku magharibi n'alyoka azireeta zonna. Nze nzisadde nga bwebandaalikako. Oyo hasba raghbatihi, oyo ekimuddamu teeka lya Allah tabaraka wa ta'ala mu surati Maun, agamba nti fawailun lil musallin, akabi olusenyi wailu luli eri abo abasaala, alladhina an salatihim sahun, abasaala eswala zaabwe nga bazira ki? Baziragajjalira. Ibn Abbas radiyallahu anhuma bwe yavunula aya eyo yagamba nti Abdullah ibn Abbas ye tarjumani al-Qur'an, amuvunuzi waki wa Qur'an mu basahaba, teri ye musinga kuba kugitegeera nkugivunula. Agamba nti ma kanu yad'unaha bilkulliya, abantu baali tebagire Allah kubagamba nti fawailu lilmusallin, si kugamba nti baali bagirekera ddala, walakinnahum, wabula kanu yuakhirunaha, baali bagirindiriza mu biseera byayo, an awqatihi, ne bagirindiriza ku biseera by'esswala eyo, nga ekiseera ekituufu ebadde dhuhuri agisaalira ku asiri, asiri n'agisaalira ku magharibi, sinakindi okugatta byonna byonna n'aleeta ku isha ng'asaalamu emirundi 2. Subuhi yagisaala mu budde bwayo, dhuhuri, asiri, magharibi, olw'okuba ali mu bizinesi n'atagendayo n'abisaala lumu ng'akomyewo eka amaliriza emirimu gye, ate amaze n'okulaba ku TV n'amawulire, olwo lwaziwuuba zonna zonna. Oyo wailu agenda kwokyebwa omuliro. Baali bagigayaliza mu kiseera kyayo, ate nga Allah yagamba nti inna salata kanat al mu'minina kitaban mawquta, surati Nisa 13 yagamba nti essala yo yalaalikibwa kubakkiriza ng'erina ebiseera byayo biki? Ebigere. Erina ebiseera byayo ebigere. Arabia, omuntu abuze essala owokuna, yono ye akarra biwujubiha, yakkiriza nti nkakafu endaalikibwako nga nze omusiraamu, waqama bi adaiha, n'agisaala fi waqtiha, ng'agisaalira na mu budde. Omulabi oyo mumwetegereze, akkiriza nti yandaalikibwako, mu kugikkiriza faqama bi adaiha, n'agisaala. Munange ngenda okusaala yandaalikibwako fi waqtiha, mu kiseera kyennyini mpulidde okwaziina. Lakinahu
hajara buyuta Allah, naye agisalira waka, tagireta mu masjidi ng'omusajja yasenguka enyumba yani ya Allah. Fahadha ala khatarin adhim, oyo naye ali mukatyabaga, oyo naye ali muki mukatyabaga. Lwaki? Olwa bino. Ate abamanya abalala bagamba nti oyo asaala type eyo yadde nga agisadde mu budde, akakasa nti yalaalikibwa agisaalidde mu biseera byayo naye mu maka ge. Ate musajja abamanya abalala bagamba nti swalaye tetuuka, anna salatuhu batila, swalaye eba tetuuse abamu, naye abamu bagamba nti egira ki etuuka, wabula ala khatar, ali mukatyabaga, etuuka wamu n'omusango mulala gwafuna ogw'obutasaala ki jamaa, obutasaalira mu masjid. La salata ala janibil masjid illa fil masjid, ala jari masjid illa fil masjid. Talina swala oyo muliraano w'omuzikiti okujjako nga kisaalira muki muzikiti. Baliwo bakijja nti swala ebanfu, omubaka yagamba la swala tagirina, kati gwe oli kugimuwa omugijjawa. Naye hadithi endala Nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba nti man sami'a an-nidaa, omuntu yenna yenna awulira okwaziina, falam yajib, n'ataanukula amakulu ti n'atagenda eri gye bamukowodde kwaziina okwo, fala salata lahu illa min udhur, okujjako talina sala, okujjako ng'alina ekisonyiisa. Ebisonyiisa Ibn Abbas yabituwa, yatuwa ebisonyiisa biri bimeka? Bibiri. Ekisooka su'ila, yabuuzibwa anil udhur. Ibn Abbas bamubuuza nga nawe kyewalibuuzizza, kiki ekisonyisa eswala ya jamaa? Bintu bibiri, khawfun au marad, kutya oba obulwadde. Okutya oba ki obulwadde. Musajja ali awo ku ndiri tasobola kuvaawo, oyo asaalira awo. Au khawfu, oba ekkubo lirimu entiisa, ab'ebijambiya batweteega awo, oyo naye alina ekisonyisa, yadde ng'oli kumpi ne masjid, naye nga wooyita wali akafo bali ab'ebijambiya batema abanyaga abantu bali, gwe n'osigalayo n'otusaalira subwe, kubanga obulamu bwo tubwagala bwokkirizibwa. Naye ate butakyeteekamu, bw'obanga musobola nga bwe mwesonda ne mubeera basatu, bali tebabakwatako, era mulinde mubeere bameka? Abasatu, koona ku munno ne munno ne munno. Olwo khawfu eba evuddewo, erina kubeera ng'eyimiriddewo, nga tolina buddukiro, nga tolina ki buddukiro. Sallallahu alaihi wasallam ekitulaga nti oli abeera mu katyabaga asaalira mu maka. Lumu mu makulu ga hadisi akadde katutwala alina kugenda supiidi muuko katono tukomekkereze, agamba nti hamamtu, namalirirako lumu okubanga ndagira bakime essala, kaakati nzije mu basajja bange omu abakulembere, nkwateyo abavubuka enkwata ngabo nga tugenda n'ebisiki by'omuliro n'omuliro gwennyini, tugende twokya obuyumba bw'abantu abo abatazze kusaala. Nakimalirirako kyamujjira. Olowooza Rasulu sallallahu alaihi wasallam ayinza okumalirira ekitali kituufu? Mu riwaaya endala yagamba nti laula an-nisaa was-sibyan, senga tekwali kuba nti amayumba agasajja agaganyi okujja okusaala jamaa, nti mulimu abakyala abatakatibwako jamaa. Omukyala esole mukakatako naye jamaa tegiraki temukakatako. Senga si kuba nti mulimu abakyala was-sibyan, n'abaana batanabakukakatibwako kujja mu kugira ki mu kusaala jamaa, n'ali badde mbookeramu abasigadde. Senga gaali gasajja geereere, yali badde agookya gaveewo. Kati Rasulu sallallahu alaihi wasallam laba obulamu bw'omuntu, ate ng'okutta omuntu kikulu nnyo eri Obusiraamu. Omuntu mu Busiraamu tamulagattibwa, naye olaba amalirira nti oyo aveewo, kiba kitegeeza nti kino kyalese kikulu nnyo, tekirina mu value ya bulamu bwe, wabula kisingana ki n'obulamu bwe ki value. Era n'ekirala ekiraga ku ekyo ku kyafaayo baseeka kibatera okutusomesa ya hadisi ntuufu ey'omusajja muzibe yajja eri omubaka sallallahu alaihi wasallam ng'amusaba nti ya Rasulallah, nzikiriza njire ki nsaalire waka wange, ndi muzibe. Musajja yali muzibe. Mu riwaaya endala bagamba nti yali muzibe ng'ate n'ekkubo lyayitamu
lirimu ebikosa bingi, mulimu ebisolo, mulimu ebikongekonge, nemiki misege biki byonna ebinnya. Namusaba ya Rasulullah nzikiriza nsalira waka, namugamba genda osalira waka. Bwe yali amuvaako bw'ati n'agamba nti sooka okomewo, atasma'u al-adhan, bwe baazina owulira nti ye, n'agamba nti la ajidu laka udhra, sirina lukusa lwenkulabira, jangu fa ajib, yanukula yangu osale. Bwe baba balagidde muzibe okujja asaale jamaa, ate ggwe ebigere byombi biramu, amaaso gakola bulungi, amatu gawulira, ojja kuwulira nti eyo mmotoka ogiviire, amaaso galaba gajja kulaba nti ekyo kisolo kino kinnya oleme kigwamu. Balagidde muzibe okujja agisaale atalina ebyo ggwe byolina, ate ggwe awo omuganda wagambira nti embwa egoba wa kiwempe ekambuwadde busungu bugiri bubi eyagala kyakulya, erengedde ow'ekiwempe negira ki? Ekiwempe mukimanyi? Olupaali, olupaali oba oluniga. Embwa egoba wa kiwempe emulengedde nerowooza nti oba alabika asitudde eddiba, nga gwe olina eddiba eryente oba eryembuzi ng'olowooza onooyita. Kati baligamba muziba gy'asaala jamaa, kate gwe omulamu bamugambye nti gwe tolina lukusa, kati gwe olulwo olujja wani yalukuma? Omubaka yalumma muzibe n'aluwa ggwe nange, abalamu twekyekinge. Alkhamisa, gwe tusembyayo naye akarra biwujubiha, akakasa nti swala ntuufu, waqama biadaiha, nagisaala, wasallaha fil masjid, nagisaalira mu masjid, lakin naye fi as-salatu fi wadin wa huwa fi wadi, ali kusaala kituufu, esswala eri mu birala naye ali kubiki? Ku birala. Imaamu asoma ono ye ali ku kasimu, swala eri ku birala naye ali kuki? Ku birala, ali mu kwetakula, ali mu kutunulatunula eri bwati bwati. Toli kutambula naki? Na swala, buli omu ali ku lulwe, oli gisaala naye oliwo kifaananyi, n'ebirowoozo byonna byonna obitumye 100 ku 100, waliyo okubanga bikutoloseeko, naye byonna byonna 100 ku 100 abitumye muki? Abitumye wabweru. Alinze kimu kuwulira imaamu lwana agamba nti Allahu akbar, naye nga swala tannagiyingiramu ddala. Oyo Nabbi sallallahu alaihi wasallama yatutegeeza bw'ati, ebyogerako oyo mubaka yabyogerako, si byange. Yagamba nti inna ar-rajula la yansarifu ani salat wa lam yuktab lahu min al-ajr illa shatraha. Omuntu ayinza okujja n'asaala naye nga empeera tawandikiddwako okujjako haafu, afunyewo lutundutundu. Ku 10 afunye mmeka? 5. Kati abamu abamanyirira okuyitira, nze mulimu gwange okuyita, agamba kasita mbampise mbampise, naye afunye shatr, haafu. Anayagala ne bagamba awo nti kati genda otole ku bintu ebyo, oba basizza wali emitwalo 10, oli agamba kasente kali awo twala, ng'olugina n'obala nti 10, kati nze kanzijeko 5 ngende, naye ng'oli akugambye katwale konna. Bw'onootuuka eyo nga ebyetaago biri mu mitwalo 6, olowooza tewejjuse? Yagamba kale bampadde 10, naye wanasiruwalirawa, olaba weevuma obusiru. Kati yoyo salatu fi wadi wa anta fi wadi, swala eri ku birala naawe oli ku birala. Ogambye nti omusajja ayinza gisaala n'avayo ne ruhaafu. Baba mukyala, waliyo abakyala b'abayizi nafunako ku mboozi zaabwe, omukyala ayombesa bba. Abayizi abo balina system, munsonyiwe okubanga kano nako kusoma, balina system yaabwe. Ekisolo kyabwe kyagabanyizibwa dda ate tekikyuka. Abaali nyinza okwogera nga si temuliko muntu yali awulidde ku mboozi z'abayizi oba okuyiggako. Eyali awulidde ku mboozi z'abayizi engabana yaabwe ng'agimanyi awanika ku mukono. Haji tolidi ngabana yanani abayizi? Abayizi.
engabana yaabwe naye tumalirize omusomo inshallah bwe tunafuna akadde tunakisa wali ng'omusomo gwaffe gugize guwedde njabba bolira bwe bagabana naye n'avaawo illa shaturaha avaayo na ruhafu illa rubuaha oba okuvaayo ne kwota mulimu asaala avuddeyo na hafu mulala avuddeyo na kwota nabbi sallallahu alayhi wasallam yagenda nga asala bwatyo illa thuluthaha okujja olinga avuddeyo na kimu kya gundi kya munaana okutuuka lwe yatuuka ku kimu eky'ekkumi n'agamba nti mulimu n'avaayo ne kimu ky'ekkumi nga yonna yonna bw'ogibaagabaaga n'ogiteekulamu emiteeko 10 ebitundutundu 10 swala ng'avuddeyo n'akatundu katya kamu ate waliyo n'aviirayo awo waliyo n'agira ki n'aviirayo awo so twekyekinga swala yaffe mufunze tugisaale nga tukkiriza nti yatulaalikibwako tugisaale mu biseera byayo ate tugisaalire mu masajidi tugisaale nga tugiwadde ebirowoozo tugenda kufuna muule musera subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk aya kwekyo ekitulaga etteeka mu gundi eyo omuntu olagirwa okusaala ng'oli mwetowaze ng'oli mugonvu muyo Allah agamba nti kad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashitun yesini abakkiriza abasaala swala zaabwe nga baki batya alaga okutyani Allah tabaraka wa ta'ala nga yinenda mugonvu mukakkamu byonna byonna bisuula ebbali birowooza bikubaddeko gamba a'udhu billahi minash shaitani rajim wanda bw'oba ogenda mu swala gamba a'udhu billahi minash shaitani rajim wande ku saidi ya gusitani guwangalira kuno ku kkono sitani wangalira ku kkono a'udhu billahi minash shaitani rajim emirundi gyemeka esatu oba ogugobye ng'oyingira mu swala kati obwo bulala obunajja obunaayitira Allah ajja kuwa amagezi agabwa nganga obubuuke endowooza tukomaawo omusomo gwaffe tusaba Allah tabaraka wa taala atugase nagwo tuwangaaze nga tuli basiraamu atutte nga tuli bakkiriza tuzuukize wamu n'abaddu b'abakozi b'emirimu emirungi